Akeedimo k'abasuubuzi mu Kampala kayingidde olunaku olwokubiri. Bano bagadde amaduuka agaabwe olunaku olw'eggulo okutuusa ng'amaliza okusisinkana Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'ensinkano eyabadde alina okubeerawo eggulo okusazibwamu olw'okuba ekisaawe ky'ekkololo we yabadde alina okubasisinkana kiri mu kuddaabirizibwa. Okwawukanako n'eggulo olwaleero kyenkana buli kizimbe kiggaddewo. Beemulugunya ku nsonga ezibanyigiriza okuli enkola ya IFRIS, omusolo oguwoozebwa mu kiro n'ensonga y'abayinvesita abavudde mu makolero ne batandika okutembeeya ebyamaguzi ku nguudo. Saawa zino ebintu biri waggulu, kyetubadde tutunda ttaano kati kya mutwalo, so twetaaga batusalire ku musolo. Abavuzi ba bodaboda abakolera mu kibuga wakati balangiridde nga bwe beegase mu keediimo kano nti kuba abasuubuzi abagadde amaduuka be basinga okubawa emirimu. Zipisa zipakinga bwe ziti wano tubeera tutambula nga tutika abasaabaze be tugenda n'embeera y'ennaku zino ennaku bbiri zino zitunyikiriza ate nnyo simanyi wakigenda kukoma. Tusaba pulezidenti waffe ekyamazima atuddiremu akwatagane n'abasuubuzi bagule amaduuka tusobole okukola. Mu kino era abakulembeze b'abasuubuzi mu kikuubo okuli kansala Farida Narumansi basinkanye bannamawulire ne basaba pulezidenti okwesa emikutu gy'amawulire okwogerezeganya n'abasuubuzi bano bwe kibanga ekifo bwe yabadde agenda okubasinkanira kiri mu kuddaabirizibwa. Because abantu bonna be baregistaringa ku VAT forcefully buli mwezi babateekako VAT, buli mwezi sente zijja, sente zipayiriza ttini z'abantu ziraga mbu babanjibwa. Pulezidenti w'atavayo kwogera yo olwo egenda etandika okutwala ebintu by'abantu. Nga bwe wakolanga mu lockdown tewasisinkananga bantu, watuulanga w'otuula n'oyisa amawulire ne gatuuka eri eggwanga lyonna. N'olwaleero ku nsonga zaffe abasuubuzi Pulezidenti Museveni tukusaba vaayo ku mikutu gy'ebyempuliziganya oyogereko eri abasuubuzi. Tuyina obulumi, tetukikola lwa bujeemu, naye obulumi bututuuse ku magumba. Kyokka minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda ku lwokubiri yategeeza abasuubuzi nti pulezidenti wakubasisinkana ng'omwezi ogw'omunaana guggwako. Kuba pulezidenti yagenda sijja kubasisinkana, yagambye ko amale okukola ekisaawe ky'ekkololo. Buli muntu yenna akiraba n'omutaayonka nti ekisaawe ky'ekkololo kirimu omusenyu, kirimu amayinja. Mu kiseera kino mu kibuga Kampala tokyayawula mutembeeyi na musuubuzi oluvannyuma lw'enguudo zonna kumpi okuyiibwako emmaali nga n'ow'ebigere takyalina waayita. Gulo mwafufunyeko mukisa pulezidenti Kabanda okubeerako mu meeting ne pulezidenti w'eggwanga. Kiki ekyayogeddwako ku mbeera egenda maaso mu sekka y'obusuubuzi? Bassentebe b'ebyalo omuli bizinensi mu Kampala okuli owa Nakivubo Shaulia Kohaji Sekizivu Vincent owa UTC n'owa Kikuubo baliko bebasibe gavumenti ku nsonga y'abasuubuzi. Tetuzze eri gavumenti, tetuzze mu mutima mubi, tuli mu mutima tubagamba mutuwulirize, mutusalire ku misolo. Tugamba nti gavumenti eteekeddwa okuba nga etunula mu nsonga z'abasuubuzi zibanyigiriza, emisolo emingi ate rates ziri waggulu, IFRIS system eri mu informal sector. Bantu banasasuza ki renti babagoba mu bizimbe banasasuza ki? Ssentebe wa Futa John Kabanda alambudde amaduuka g'abasuubuzi ng'alina abakulembeze abalala era nabo baliko ebattaanyiza ku kiriwo. Naye twetaaga ensonga ya kiro omukulembeze w'eggwanga abeya atilisa omusolo gwa kiro bagugyewo. Ensonga endala y'ensonga ya IFRIS eve mu maduuka egende ma factory. Ensonga semasonga eyokusatu y'ensonga y'Abachina aba investors abadominatinze akatale nga bakola ebintu ennamave ate ne babitembeeya okwetooloola eggwanga lyonna. Tetwenoonyeza byaffe tugamba nti obusuubuzi tewakyali magoba. Oli alowooza bw'anaasuubula pulezidenti agenda kugyaleko IFRIS ate nga yeesudde abanene. Oluvannyuma Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ayisa olukiiko n'abakwatibwako bonna mu keediimo. Ensinkano ebaddemu abakasiita, poliisi ne bannannyini bizimbe. Nabbanja atadde bannannyini bizimbe mu Kampala ku nninga okunnyonnyolanya biggala. Bannabo nga bakulembeddwamu ssentebe w'abagagga kwagala na Godfrey Kirumira bategeeza nti abakasiita be baggalawo. Bizimbe ffe banga balandlord tetulina mutawaana wabula mwami Sekitto. Ekirala ffe nga balandiroodi buli lwosiba w'edduuka lyo tetulina gwe tufunira. Sekitto ne yasibye amaduuka. Nabbanja bw'ati asabye abasuubuzi baggulewo amaduuka nga bwe balinda ensinkano yaabwe ne pulezidenti. Olunaku lw'enkya tugenda okugazeetinga regulations eziraga oba ezirambika obulungi amateeka agalina okugobererwa balandiroodi ne batenants. Tubapangisa ebizimba tetujja bajjako rent temufiirwa ssente zammwe, mugulewo ebizimbe tukole
ensi teyagala kufiirwa, nammwe mufiirwa. Omwogezi wa Kasiita Issa Ssekitto naye ayise ab'amawulire mu kibuga n'asoma ebbaluwa ya Ssaabaminisita n'ategeeza nga basazizzaamu akediimo. Nzikiriza mu maaso ga gavumenti nga Prime Minister akubiriza olukiiko ku ekyo, naye ne mugamba ensonga ya IFRIS bw'eba yayimirirako ensonga y'Abachina